olunaku lwa leero mukimanyi bulungi nti lwe lunaku kooti lwe yawa Bebe Cool ne Muhangi okudda mu kooti bagitegeeza oba basobodde okukkaanya oba tebakkaanyiza. Ng'era baba bakkaanyiza omusango gwali badde gukoma leero, kooti n'egugoba olw'okukkaanya kwa parties zombi, naye ate bwaba tebakkaanyiza kiba kitegeeza nti omusango gugenda maaso. Okusaba okwakolebwa mwami Charles Muhangi, Alex Muhangi yevuddeko nti aweebwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool ku nsonga zino. Kooti nekkiriza okusaba okwo nebawa sabbiiti 2 batuule bakkirizaganye. Ensonga eyo yagudde butaka oluvannyuma lwa Bebe Cool okuyitibwa enfunda eziwera okutuula ne Alex Muhangi boogerezeganye, Bebe Cool n'agaana. Era mu ekyo looya wa Bebe Cool ategeezezza kooti olwaleero nti mukama we bw'akiikirira Bebe Cool Kirantwe tali mwetegefu kuteeseganya era nti ayagala ensonga zino zigende maaso. N'olwekyo kooti oluvannyuma lw'okutegeera nti enteeseganya zigudde butaka ewadde olunaku lwa 10 omwezi guno okw'ensala yaayo obanga Bebe Cool aweebwa obuyinza okukola okunoonyereza ku social media platforms eza Alex Muhangi naddala YouTube, Twitter n'ebirala, alabe ennyimba z'emmeka ezagendako na ssente mmeka Muhangi ze yakola, bintu bwe bityo kwe kunoonyereza okugenda maaso. So ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno kooti lwegenda okwensala oba Bebe Cool aweebwa obuyinza obwo okunoonyereza ku YouTube channel ya Alex Muhangi oba nedda. Kanso wagambye nti waliwo emisango nammwe gye muyinza okugula ku Bebe Cool singa aba alemereddwa okutuula nammwe muteese. Egimu ku egyo n'ogamba nti olunaku lwe yalina opafominga nti yapafominga ati waliwo ne balance yes. Kyenyinza okwogerako nti Bebe Cool asubiddwa omukisa ogw'okuteeseganya. Omuntu yenna buli mbeera mu kooti, omuntu gw'owaabira oba akuwaabira n'akuwa omukisa kuteeseganya, kiba kirungi nnyo era kya bugunjufu okuwa omukisa ogwo, okuwa enteeseganya ezo omukisa. Kuba bino ebya kooti, kooti terina nnyiniyo. Gye biggwera kooti ng'emaze okuwa ensala, tomanya kiwunzikira sayidi ki. N'ate n'ekirala nga njagala okutegeeza mukulu Bebe Cool Moses Sali nti bw'oba ogaanye okuteeseganya manya nti naawe osula mu nnyumba ya ndabirwamu ate ng'oli mu kasuka amayinja. Kakati naffe tugenda kuddiza amayinja kuba okimanyi bulungi. Ekisookera ddala Kirantu wange Alex Muhangi yeenyigira mu limbalo olwa Wakayima ng'olina omusasula ssente obukadde 3 okwenyigira mu limba olwo. Ssente ezo na guno gwaka tozimusasulanga. Tukubanjiza ssente ezo ne tukokoowa, twali twakwesonyiwa ne tugamba omusajja tumuveeko talina ssente. N'ate oba otukiza kati naffe tutukiza ssente ezo tuzaagala era essaawa yonna maze okuweebwa instructions okugulako omusango okozesa Kirantu wange Alex Muhangi mu limbalo n'otamusasula n'omunyaga. Ekyo kimu. Olulimba lwa Wakayima mwenna mulumanyi era Alex Muhangi mwali nnyo mu limba olwo. Actually ye main character walo. Ekyokubiri, Bebe Cool tugenda kugulako emisango egy'obubbi n'okujja ssente ku muntu ng'okozesa olukujjukujju. Ng'okimanyi bulungi nti ensonga zino we zaatandikira bw'apangisibwa okujja okupafominga ku Comedy Store, mwakkirizaganya miliyoni 6 zonna ne bazikuwa mu cash, nga 5 za mumpeke mu cash, miliyoni 5 nga za cash, nga miliyoni 1 ne bagikuteera ku simu. Oluvannyuma nga weekyanze oganye okuyimba wakwata miliyoni 5 n'ozituddiza, miliyoni 1 yali ku simu wabuuka nayo nakati tozizzanga. Tukubanjiza okomyawo ssente ezo wagaana owoza mbu mafuta ga mmotoka ye yahama gy'ovuga. Mukama wange ssente tugenda kugulako omusango ogw'okujja ssente ku muntu ng'okozesa olukujjukujju, obtaining money by false pretenses and theft
kuba obwo bukumpanya bwennyini. Ekyo ne kidda wali. Omusango ogwokusatu gwe tugenda okuggulako nti oluvannyuma nga weekyanze n'ogaana okupafominga okulinnya ku stage okupafominga ate ng'omaze okusasulwa, abantu beekyanga abaali bakulinze. Beekyanga ne bayonoona obutebe, ne babuukira ku mmeeza, ne baasa emyenge egyali mu kawunta, n'abaali banywedde tebaasasula bbiiru za kunywa, nga mu abo mulimu ne mukyalawo Zuwena. Zuwena ne gurupu ye y'abawala be yali tuyatudde nabo. Bbiiru yonna gye baanywa bbiiru ya mitwalo 96. Tebaasasulako wadde ssente n'emu. Obutebe bwayonoonebwa, ezo bbiiru z'abantu abanywa ne batasasula, byonna byadda ku Muhanji. Era Muhanji yasasula damage ezo zonna. Naye nga byonna gw'obireese. So tugenda kuggulako omusango ogw'okumenya endagaano y'okupafominga awamu n'okuliyirira Kirant waffe Alex Muhanji, ebyo byonna ebyayonoonebwa ne bbiiru ezitaasasula omuli n'eya mukyalawo y'emitwalo 96. N'olwekyo bw'oba Zuwena teyasasula. N'olwekyo manya nti bw'obanga osazeewo olutalo luno bamwetegefu nti ogenda duwangula. Simanyi, don't ask me that one. Sorry for clarification. We are going to do. Yes. Because I can see there is. You wish to make submissions, Council? Because I can see there are affidavits which are evidenced by themselves on the record. So, based on the submission and on the available evidence through affidavits, service the law and come up with a decision. Do you wish to make submissions? No, Lord, I think let's proceed as per court guidance. All we have to say is contained in our affidavit. Of course, I still encourage you. I still encourage the parties to. It is possible for you to reconcile before the date of trial. I'm sure that is possible because all the lawyers are able to advise their clients. So I'll give it up to you. 1 week. Can you give me 10 of April? Yeah, it's all right. That's the council. It's okay with me. Okay. So, as the 10th of April is agreeable to all the parties, this matter is adjourned up to 10th of April for ruling. The time you watch. No, that you ask because usually we start at 10. So as to give you time to navigate through the jam. I'll fix the matter at 10 a.m. Have a good day. Olunaku lwa leero mukimanyi bulungi nti lwe lunaku kooti lwe yawa Bebekulu ne Muhanji okudda mu kooti bagitegeeza oba basobodde okukkaanya oba tebakkaanyiza. Ng'era baabakkaanyiza omusango gwali badde gukoma leero, kooti n'egugoba olw'okukkaanya kwa parties zombi. Naye ate bw'aba tebakkaanyiza kiba kitegeeza nti omusango gugenda mu maaso. Okusaba okwakolebwa mwami Charles Muhanji, Alex Muhanji yebuvuddeko nti aweebwa omukisa okuteeseganya ne Bebekulu ku nsonga zino. Kooti nekkiriza okusaba okwo nebawa sabbiiti 2 batuule bakkirizaganye. Ensonga eyo yagudde butaka oluvannyuma lwa Bebekulu okuyitibwa enfunda eziwera okutuula ne Alex Muhanji boogerezeganye, Bebekulu n'agaana. Era mu ekyo looya wa Bebekulu ategeezezza kooti olwaleero nti mukama we
bwakiikirira Bebe Cool Kirantwe tali mwetegefu kuteeseganya era nti ayagala ensonga zino zigende maaso. N'olwekyo kkooti oluvannyuma lw'okutegeera nti enteeseganya zigudde butaka ewadde olunaku lwa 10 omwezi guno okw'ensala yaayo obanga Bebe Cool aweebwa obuyinza okukola okunoonyereza ku social media platforms eza Alex Mangi naddala YouTube, Twitter n'ebirala, alabe ennyimba z'emmeka ezagendako na ssente mmeka Muhangi ze yakola, bintu bwe bityo kwe kunoonyereza okugenda maaso. So ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno kkooti lwegenda okwensala oba Bebe Cool aweebwa obuyinza obwo okunoonyereza ku YouTube channel ya Alex Mangi oba neta. Kanso wagambye nti waliwo emisango namwe gye muyinza okugula ku Bebe Cool singa aba alemereddwa okutuula nammwe muteese. Egimu ku egyo n'ogamba nti olunaku lwe yalina performingako katiini